otejjayo teri agenda kujjayo kaŋŋaanye okwogera naye nzize kusiibula museeyi wange mukubeko n'eriisa evvannyuma kimala kyembadde njagala onkuba etya ekikono Alex wamukoledde kimbulamu wamujjanjabye gwe wafembyeyo omugulira emmere oba gwe wafembyeyo omugulira sukaali nze nabadde ndeese kimuli naye teyaguze yadde ekimuli ate agaana abaleese ebimuli ogenda okutwala ebimuli sebolekera awo ekikono emabega eno abantu bangi bampadde information oli mukubi wa kikono oli mukubi wa kikono naye si kirungi abe mukiibi akuba ekikono abe mukiibi kendeze ekikono omusajja alina omutima omubi omusajja akuba ekikono omusajja yekambuwaza obukambwe ng'osuula bantu si bulungi beera mukambwe ng'okulaakulanya bantu omusajja anywedde ebikopo by'obuugi ebisoba mu 8 naye talina yadde sukaali gwagulidde Alex mukulu mukola ki kati ate nze ow'ekimuli bangobye. Ebyo byonna bye tulaba byabaddewo olunaku lw'eggulo wali ku National Theatre. Omubiri gw'omugenzi Alex Mukulu Edward Nsubuga Kigoonya Kabangala we gwabadde nga gutwaliddwawo okubeera nga bagukubako eriiso evvannyuma naddala abantu be yakola nabo mu kisaawe ekya entertainment era bangi bazze okubeera nga bamukubako eriiso evvannyuma bangi baayogedde. Kale bw'atyo ne mwana mulenzi Masaka Uganda Nansikombi naye kwe kuvaayo ajje abeere nga ndowooza asiibula mukwano gwe Alex Mukulu. Mu art batugamba toyina permanent enemy. Kale bw'atyo kubanga Alex Mukulu ono ajjukirwa nga y'omu ku bantu abaazimba mwana mulenzi ono Masaka Uganda Nansikombi. Yamuzimba atya? We yajja n'ayimba oluyimba olwa Nansikombi mu Yolesa Ekitone. Then bajjajjeza abaliwo abalala Nabatanzi, Mary Flavia Namulindwa, waliwo noono muganda wange Omusoga bo Mutyabule bamuwa yes. Then Madrat and Chiko nabo ndowooza baagaba yes. Then mukadde waffe kati omugenzi Alex Mukulu ye n'amugamba genda owe mulaabe wammwe n'aba nga amugobye ku stage era ekyo ekintu kya trendinga nnyo ku mitimbagano genda owe mulaabe wammwe. Awo mwana mulenzi we yava omwo n'agenda n'akwata oluyimba olwa Nansikombi oba Nansikombi ku Valentine eno nekikwata abantu omubabiro n'afuna n'erinnya erya Nansikombi n'eriryawo erya Masaka Uganda. Masaka alaga nti embeera eno yagenze okutuuka ng'ali mu bizinga agenze ku performinga naye yawaliriziddwa okubeera nga ajje Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Bintu bino byatandise bitya? Anti twazze kati nze nabadde Kalangala eyo nga bw'omanya ebintu by'amazzi. Ebintu by'amazzi omba mugenda okukola mugendera mu lyato limu eribamu abadongo abayimbi era kati gwe nabo bofunye ekizibu eyo olina kulinda show neggwa ne bapapakira ne mugenda ne kati nze njija nfuna omukisa nti bambikira Alex Mukulu nga ndi kubizinga ndi mu kuyimba endongo yafe ogimanyi kati njogera ne mukama wange mugamba naligenze nemperekera nenzika ku muzeeyi wange oyo kubanga ye yanfuula kino kyendi Alex Mukulu. Era na wano okujja wano Alex yanfuula kyendi era okubeera bwane Kalangala nyimbire. Alex Mukulu yakuteekako ettoffaali. Ettoffaali ddene nnyo era feze zimu project ze
Alex Mukulu fe project ze kakati kwe kwogera ne mukama wange nkoze ntya mbadde njagala ngende mperekere mukama wange ate nagenzo biraba nga comment section wano abantu babuuza Nansikombi aliwa Nansikombi nga tetumulaba mulumbe kati nenjogera ne nanyini lyato n'abantu bokubizinga ne bagaba ne muyambe Nansikombi agenda muzika agenda kukoma watu yimbire abantu ne basonda sente ne bazuwa nanyini lyato ne bantekamu bwomu ne banvuga paka ku lukalu bakuwadde special boat yes okuva Kalangala ate abantu bali betuyimbira ne bagamba kituufu bambi agenda amuwerekere agende bwamala amakome wendonge kaabe tutunga bansondera lyato nga njija kati lwatuuse e Kampala ekyasinze okunnuma Faruku olwatuuse e Kampala mu kasente kange ak'ekinaku kati ne ngamba nja kuswala nnyo okgenda ku muzeeyo oli nga siina kimuli nga nkwata emitwalo gyange 3 nga ngula ekimuli kati nga ntuukawo ku National Theatre nasoose kusaba bakulu nayise mu mpisa first ne mbadde nsaba ne bwe njogera ebigambo bibiri nenteekako ekimuli kya muzeeyi kino kijja kummala kati waliwo omwami wa CBS oyo oba Abe Mukiibi is it Abe Mukiibi nagamba mutemugenda kwogera olwonze ntuuka nga waliwo abaana bangi babadde bayolese kitona abo bamuwunya baani bonna babaddewo nga bwe twali mu mpaka bonna ne babagaana okukola ki okugenda ko wali just okutwala ekimuli okwogerako nabo babadde ne bimuli byabwe nga babibagobezza dda kati nze nawulidde nti ffe Masaka baatugobedde dda wabweru ne ngamba nedda bw'otejjaayo ngera bwe wawulidde nkwogera bw'otejjaayo teri agenda kukujjayo nze nensooba mpola mpola ekimuli kyo bakinnemesezza era nakirese wabweru omukulu ono waliwo muzeeyi onaani azannya katemba Benoni Kibuuka naba n'abantu abakulu nabeewuunyiza omusajja oyo namugjeemu obwesigwa yaŋŋambye ebimuli bingi era ebyo mubireke wabweru ebimuli bingi ne mugamba muzeeyi tuweeyo kale chance mpaayo chance ngene njogereko eri abantu kuba essaawa eno abantu banneetaaga Alex Mukulu yes atuvuddeko naye ate nange abantu bali mu comment section bambuuza mulumbe Masaka aliwa mpaayo chance njogere ne baŋŋaana kati oyo Senkubuge kwe kuŋŋamba ogenda kwogerera eri ewaka emmengo gy'ogenda okwogerera kubanga gye tutegese mulumbe tutaddeyo ne live band gye mugenda okuyimbira kati abaana baŋŋamba oyo akulimba eri tewali bintu bya Alex Mukulu tebigenda kubeera mu kuyimba just akwegobyeko bwegobi nange olwategedde ekyo nensooba mpola mpola nempita mu bakanyama nembatolokako paka ku stage paka wali nengamba bannange baŋŋaanya okwogera naye nze kusiibula muzeeyi wange n'omukubako eriisa evvannyuma olw'ekimuli nga bakingobezza kiri bwabweru baŋŋaanya ekimuli bagambye tokireeta wano bakiganye ekintu ekyo kyannumye nnyo ate ngenda okutuuka munda nga n'ebimuli ebimuliko bitono munda yabadde n'ebimuli bitono kyokka ate ebimuli babiganye babingobezezza wabweru kati ekyo nenkivaako ekyekimuli nennumba nze nga nze era akantu ako bw'okagoberera abantu babadde batandise okusitula amaloboozi nga bagamba mumuleke omwana ayogere oyo afudde ali awo ye yamuleeta mumuleke ayogere ng'ani akulemesa Abe Mukiibi era siri musonyiwa ekyasinze okunnuma omusajja oyo ku kyalo kwe banzaala kwe bamuzaala Abe yakumanyi nze nga nze tammanyi ne bakadde bange abamanyi kubanga ne bwobuza Honorable Sewungu kuba Honorable Sewungu yabaddewo ye yampoyeza nangamba omusajja oyo mwana atulugunyiza abantu bangi n'abakozi ku CBS abamu babagoba ku mirimu lwa musajja oyo yalemeramu okuba ekikono kakati gwakulemeseza lwaki ate nga oli project yo ya Alex Mukulu Abe we Kalungu anti kati wuliriza olaba Mbaseewungu Mubaseewungu wandagawo ekyemmanga w'Abaseewungu we wali omusajja bamuyita Mukiibi bamuyita Mukiibi nkaaga mpologoma emabega w'Abaseewungu mu maaso g'Abaseewungu mu maaso wano ennyumba eri awo kyemmanga gimanyi Abe Mukiibi awe bamuzaala era emikolo gyonna egibeerawo deni obudda wali wamu bw'ovaawo obudda waffe era emikolo gyonna egibeerawo awo abeerawo fera
tukuze tumumanyi ng'omuntu waffe atukiikiridde ku radio CBS era tukuze tumwagala nga bw'ajja mu mikolo tugamba omuntu waffe yuyo naye namukyayo obulamu bwange bwonna kubanga bonna beyaŋŋaanye okwogera n'abayogere teri yayambye Alex Mukulu teri yamuyambye bonna babadde bamuyitako awo ne bayingira CBS ne bakola ne baddamu era ne bamuyitako abo bonna bamuzeyisa enkubuge Alex Mukulu alwadde teri amuyambye n'ogu wabula mulumbe ne balaga obukambwe ne balaga nti bafaayo naffe ne batulemesa okumulabako kati yabadde agamba nti nsonga ki abe mukibi yabadde ensonga gye yawadde oba tewabadde ku program no tekyetagisa na kuba ku program kubanga taatawo bw'abanga avudde embulamu bw'ensi eno oba mukama we yakuleeta mu mirimu gy'olimu kikkakatako okubeerawo n'oyogerako eri abantu kuba abantu bangi nnyo batukoledde ebyenjawulo naye nga tebamanyi babitukolera kati nange navuddeyo ate ne gye navudde wala nalesa esho z'abantu abantu ne bamusondera ssente ne bansasulira eryato nga ndiri mu bwogu nenjija nzika Alex Mukulu so kati oba tebabaddeyo speech awo speech yabaddewo speech nga tezabadde mu national theatre tewabaddewo speech program speech zabadde nnyingi nnyo ekitegeeza abayolesa ekitone bonna babaddewo teri gwe bakkiriza kusemberawo naye nze ne ŋŋamba bw'otejjayo teri agenda kujjayo nakozeseze ekibuli kubanga ffe ab'e Masaka emirimu gyonna tusookera mu mpisa nasoose mu discipline ne ŋŋende wa abe mukibi ne mugamba nyamba nze Masaka nansikume naŋŋamba nkutegedde naye togenda kwogera ogenda kwogerera eri muyimbe n'okuyimba gye twatadde ebidongo kale bantu bange mwebale ekyo kyonna gye mutusaako engalo nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst ndi wano ku nsonga za Kadongo Kamo n'okubeera nga oba oliawo nsobola obbawa updates eziri mu kisaawe kati ago gegali mu kisaawe B is a hotel and bar bali wali ensaku Premier League yine ebindabinda nkusaba nti ku Friday Arsenal ngekuba Coventry City 5-1 genda omupiira ogulabiraawo then mwe abaagala pool musobola abaagala ebyokunywa n'ebyokulya byonna weebiri tulina Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga badde ne boarding arts ne sciences nawo genda obeere nga osobola okubeera nga otwalayo omwana bamubangule naawe omukulu obudde buno tuli mu holiday osobola okugenda oba ng'onyumirwa yo course enyumirwayo zi course ate ogikole oba oliawo oyinza okukyusa obulamu New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oyisa Wilson wano Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ye New Subs awo ogenda okubeera nga obafuna kale tuli ku Alex Mukulu yatufaako ku Sunday nondooza zaali ssaawa 8 ogw'emisana amawulire gatandika okubeera nga gasaasaana yali abe mukibi yatutegeeza nti muganda waffe awoomudde amawulire ne gabuutikira emitimbagano era ebigambo bingi ebize bibeerawo abantu bangi bagenze emaka okubeera nga bamukubako eriiso evvannyuma awo wennyini olunaku lw'eggulo twalabye bamututte ku National Theatre okubeera nga bamukungubagira era namungi w'omuntu yabaddewo nnyo kale bw'atyo Alex Edward Mukulu Kigonya Nsubuga Kabangala ebintu ebyo buli kimu kirina kyekitegeeza Alex lirye then Nsubuga lirye Kigonya lirye kati Mukulu lyamuweebwa maama we kubanga nti ne maama we yali mu kirooto oba jjajjaawe yamuloosa nti omwana oyo ye mukulu kale erinnya lya Mukulu ne lijja bwe lityo then Kabangala eryo lya muzannyo muzzukulu wa Kabangala omuzannyo gwe yasookerako kale bw'atyo bw'ajja okubeera ng'agira afuuka Alex Mukulu Edward Kigonya Nsubuga Kabangala ge gabadde amannya ge waakuziikibwa olunaku lw'enkya wali egayaza Kijjabijjo tasobodde kubeera nga atwalibwa eri essingo Namutamba ye nti eno balinayo ekijja ekirala kale bw'atyo ne basalawo bamuziika eno naye nga ye taata we yaziikibwa eri Namutamba era twalabako n'abantu be nga balaga nti bandyetaaze
omwana waabwe abeerenga aziikibwa waabwe. Kale bwe gutyo eyo embeera eyaleese muganda waffe ono Masaka Uganda okujja akungubagire omuntu eyamumentaringa. Manyi ffe ebiseera ebisinga omuntu asobola okusoomooza naye n'ogafuula amaanyi, kati naye bw'atyo teyaddamu kwetuulako n'aba ng'asobola okugenda n'endongo eno mu maaso. Yeerekereza aleese ekimuli n'ebintu ebirala bye baamugobezza. Kale embeera bw'etyo bw'eri, naye nsuubira olunaku nga luno simanyi kubanga saabaddeyo mu buntu, oba oliawo nanditegedde nti oba Masaka Uganda alina kye yakyankalanyizzaamu oba yakoze eki, naye mwami Abbey Mukiibi bw'atyo bwe yakoze. Kale ebigambo ebiva mu Masaka Uganda ekyamazima tebiri awo nti biwoomerera, naye oba oliawo biviira ddala ku ggumba. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba olunaku lw'enkya. Ndowooza ffenna tuggwereyo wali Ekijjabijjo ababaddeyo mu kuziika mutabanyi waffe, mutabanyi wa Rose Namata, namwe mukulikireyo ddala. Kale kambaagaliza ebirungi bye munjagaliza, n'oyo atanjagaliza birungi kankwagaliza ebirungi. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Kati mwabeetaaga ennyimba zino mujja zisanga ne Kasubi kubasooka kwa bula stage weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Program Farouk owa Gospel Live yabadde akyaziza muganda waffe. Kale mubeere bulungi, mweraba. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.